Buza. Singa obadde bwakiroga bandikali Kalagamba tweyongereyo. Bufunye kikanga bwaki. Okulembeze kubano. Nze kiseji kisi. Banje. Abana nabyo nawokera yawo nabyo bisana kufa yabamusaba naye tete yabasuula Abana babadde mu kisenge ate era omuliro gwe gutandikiddewo bava ne ku kitanda
Kati owadde ng'amu nti mbadde ngenzi wali mu mwanyi kutandika okukola nempulira enduulu ngenza okudduukirira enduulu ng'ennyumba yonna ejjudde omuliro talina woyinza kugiyingiramu ngezezaako okutaasa sanzewo abantu 3 netujjamu enzigi netujjamu eddirisa naye nga tokyalina woyinza kuyingira naye nga abaana badde bakyalimu akalamu katono nga balaajana naye nga era tebaluddewo ne bafa omuliro gubadde muyitirivu nnyo kati omwami asika capati adda akedenza agenda ku mirimu gye omukyala n'amulekamu omukyala n'agenda okufuna airtime kati omuliro anabadde akkiri eno okukola emmanga yalengedde omuliro n'akuba enduulu naffe nga tujjidde ku nduulu ye tuguddemu ensasagge nkira ya leero ku ssaawa 2 abaana 2 basiikidde mu nabbambula w'omuliro tetumanyi kiki kiviiriddeko muliro guno naye tetumanyi kabula mukama katono yetaga n'abeera nga atukwatirako bakyala baffe baleme kulagajjalira nnyo baana kuba okusibira abaana mu nnyumba ate gwe n'ogenda ku bibyo kyamazima si kintu kya bulungamu omuliro guyiridde mu kisenge ezo enkoko zirabe zibadde mu luze nzijjamu nga n'ebidomola bina mu ebibiri kisegedde n'ebibadde munda mu byonna kiraba nga adduka agenda ngenza okutuuka wano ejja kunkise wano netukwata omuti tukujja wali mu nsonda nga baana bali mu nsonda tetusobola kuyitayo eno ne watulema ne tudda ku ddirisa tetuli wamuddemu tekikyasoboka buli ogubalusa omulungi ogwo n'abaana ne basirika Moses tugenza otuuka wano waliwo omukyala akubye enduulu nti abaana balooja badira mu nju tudduukirire tugenza otuuka wano ng'omuliro tetukyakola tetukyasobola kugutaasa netukuba netukuba abantu ne bajja ne tweyongera okuba omuliro ne gugaana okukola ki okuzikira okukkakana abaana ne bafiira mu ki mu nnyumba tulina we tuteeredde omuliro weguvudde omuliro kuba bafumbira eri n'ebijanjaalo gyebiri naye tugenza okudduka omuliro gutandikidde wano kuba ebijanjaalo gyebiri eri gye babadde babifumbira naye tetumanyi muliro wekukoze eki teguvudde pakana abaana ne bagiira mu nju kyebuuzibwa nti abaana omuliro guvudde ku ki natuuka okubanga ekisenge kyabwe kimu kyebabaddemu bambi mumama ne muddukirako ne mukasonda ati olwo nga baagala kudduka nga tebalina bito badde batuuka singa ennyumbandifunye webayita ebadde enzigale nawasa omulala yabadde abuula omulala abadde lukuto nagenda kukuzaala nawasa ono ekitegedde nagira nga mukumira abaana naye mukazi atabadde era abakumi nyonnyola ensonga nkulamu nze okusekumaaca taata waabwe nagenda ku muliro nampa ssente ngende nzimusindikire ku ssimu wali eri ku mobile money wetuuseyo nga tebalina badde ngenda kwamukakairaya nagamba toyambuka gende wajjajja mwami okole ekyo sibeyo ente netambula ngende wajjajja mwami sibeyo ente mbadde sinatuuka na wajjajja mwami ne bampita nti ennyumba ekoze eki eridde yonna ngenza otuukawo nga yonna eweddewo batukubidde ku ssaawa nga 2:30 nti abaana bagiridde mu nnyumba era bafudde tubadde sikyalina kyakukola kubanga
awo bakubikira bikusobera naye nga ekizibu maama waabwe abadde taliiwo nga ne taata waabwe naye yakedde kufuluma naye ate tabadde walwanyaabwe abadde kumpi naye ku kyalo webiwazira katulinde poliisi efulume ripooti okusinziira ku kunoonyereza kwayo kuba tulemeddwa okutegeera ddala omuliro nga ffe wa wennyini oluvudde naye tumanyi nti poliisi yebeera ne ripooti entongole esitujja kuwa ripooti ya poliisi ebakanye n'eddimu ey'okunoonyereza ku ddala ki ekiviiriddeko omuliro ogukutte ennyumba y'omwami omu amanyiddwa nga Kimbugwe Rogers awangayira ku kyalo ekimanyiddwa nga Menyinya Village Zimwe Parish Kyannamukaga Sub County Masaka District. Kigambibwa omwami ono sako ne mukyala we babadde balinako we balazeeko omukyala nga agenze kufuna airtime n'omwami okubaako wasoose okugendako awo nno ne baleka abaana bano mu nnyumba abaana ab'obulongo ababiri okulina katone waswa nga bali waka. Kigambibwa bano bazizaawo ku oluggi nga baddizaawo wabweru ne bagenda, so babadde bali eyo okufuna amawulire nti nno ennyumba yaabwe ekutte omuliro kwe kuddukiramu ogenda okutuuka awaka nga kituufu ennyumba ekutteko paati omuliro nga weekutte paati nga n'abaana bwe babadde ab'obulongo era ne babeera nga basiriira era ne babeera nga bafa oluvannyuma lw'okufuna ekiziiro. Ekiviiriddeko omuliro guno tekinategeerekeka newankubadde abamu bakiwanuuza nti babadde n'ekibiriiti abaana bano ndowooza ne bagezaako okukoleeza ne babawa ebintu ebikwata bwe babadde ate nga tebalina basobola kudduka kufuluma nnyumba kubeera nga beetaasa. Abadduukirize saako ne poliisi ogasseko n'abazadde baddukiddemu naye ng'obudde buli kikeerezi era poliisi yaffe kyekoze kwe kulaba nga bazikiza omuliro ogubadde guli awo saako n'abatuuze ne guzikira naye ng'abaana bano bamaze okusoma enkomerero. Emirambo gino egy'abaana bano tugiggyeewo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu e Masaka gisobole okuba nga gikolebwako kitwandiise postmortem. Kyannaku tutufiiriddwa abaana abato bwe bati naye tukyagenda maaso n'okuneza ekiviiriddeko omuliro, naye tuvumirira ebikolwa by'abazadde okugenda mu maaso n'okuba nga bava awaka ne basibira abaana mu nnyumba batasobola kwerwanako ate bo ne bagenda. So kyebakola si kituufu era tubasaba abazadde abatuulira okulaba nga twewala ensonga ng'eno.